wabarakatuh. Bannange abalabi baffe abalungi abatuwuliriza ffe tuli wano ku health sport wetwogerera ku byobulamu naye nno nga mujjukira nti nabagamba nti ebyobulamu kitegeeza omuntu ng'oli mulamu okuva mu birowoozo omutwe na buli kimu. Tuli wano ku puroguramu yaffe nga tuli ku Twahirah Islamic Center twogera ku kiki ekiriwo kati Akabbinkano. Nze ayogera nammwe Dr. Hanifah Namala Sengendo. Mukimanyi ndi musawo, ndi muzadde, nina essomero ng'omu ku bannannyini masomero naye ng'ate ekikulu kya byonna nze omu ku bayizi aba Twahirah Islamic Center abali ku Twahirah online school. Tobeereeyo ne weekwasa yasaluna taata teyaginsomesa maama teyansomesa kino olimba kuba essimu eno 07049546 oba MTN 0776856115. Amannya n'eddoboozi Dr. Hanifah Namala Sengendo. Nze musawo wammwe ayogera nammwe. Leero obusawo buyingiddemu obuzadde ne buyingiramu ebyamasomero. Nkimanyi buli omu waali. Eno yonna wiiki tubadde mu kabbinsano ate nno bannange tukyali. Jjukira tuyina abaana abali mu kisulo, tuyina abaana abali mu dde abava ebweru. Abamu abaana tetunnaba na kubazzaayo. Ffe abakisaasi college school abaffe kati wiikisi 2 basoma. Amasomero amalala gatandise eggulo. Kaakati omuzadde fubozeeyo omwana. Banne buli muntu waali akaaba. Era ekyo kitukosa obulamu y'ensonga lwaki Twahirah Islamic Center esazeewo ereete puroguramu eno ey'akabbinsano k'okuzzaayo abaana mu masomero mu puroguramu yaffe eya health sport kubanga abaana okuddayo obwongo. Manyi bazadde bannange ekisooka tulina ebintu bingi ebyatujjidde. Obudde bwabadde ng'abaana abaddayo ng'obudde buli wala nnyo naye January yadduse emisinde twagenza okulaba nga time yakuzza baana mu masomero. Ekyo kyabadde kitegeeza ki? Nze nina essomo lye nayize era kano nkaleeterawo ku sayidi y'abazadde. Omuzadde n'oleeta omwana bannange twaswadde ate ng'omuzadde yajjidde mu mmotoka kika yenna ng'alabika bulungi nnyo nnyo omukyala yenna yeeterezezza olwabikkudde keesi y'omwana kyekyavuddemu. Bannange mwafubutuse ebiyenje nga neno bwetu ku keesi omanye keesi y'ekibaati nga kuliko bannabbubi oba biki. Omukyala yatunudde n'aswala n'atandika okwekaza. Kaakati gwe gundi sijja kwogera mannya. Kaakati gwe gundi keesi ky'ogamba temwagifuuyidde ogenda okutunula omwana kati nga abaana nga bw'omanyi bwe yateekamu essuuka oba yakwekamu swiiti n'ateekamu peeni inki ayingidde mu ssuuka zonna uniform zonna zajjudde inki omuzadde n'aswala. Kati bazadde bannange kati akabbinsano k'okuddayo ku masomero si buli kintu ekyokwetegeka nti kya ssente. Yekki message emu gye nsooka obbagamba nga bazadde bannange nti ddala ku omuzadde ali eyo kati abaana abadde gye bali abazadde mwakebeddeko dda ku nsawo z'abaana oba omwana yayiwayo gati mu nsawo oba omwana bukonteyina buno nange nno nzijukidde sinnagula konteyina tugule zi konteyina bannange oba omwana konteyina yali ya juyisi n'ayiika mu bitabo ogenda bikebera ddi muzadde munnange. Akabbinsano k'okuddayo ku masomero twegambeko. Tusooka ne twegambako olwo nno Dr. Hanifah ndi mu kiti kya buzadde twegambeko ffe ng'abazadde nga tetunnaba kugamba ku balala. Kebera ebitabo by'omwana abaana abamu baabawaho omuwaaka kaakati omuwaaka oyo ogenda mulekeraani mugenda okutuuka ku layini y'okuddayo kubanga abaana abamu tebazzeeyo lwaleero abalala batandika nkya. Ffe ng'abaffe nze nina owange Sebaggala addayo nkya mu pifo. Kaakati olw'enkya insha Allah onaaba oli ku layini nga bwe weekaza mwana gwe walinaho omuwaaka. Abazadde abamu temunnasoma na ssacula bannange mubikkule ku ssacula musome.
kubanga ojja kuba oli musajjula bakugambe nti omwana enkya olwokubiri atandikira mu sports wear kakati nno gwe owuwa omutwalire mu uniform bajja kugamba nti omuzadde olunaku olusooka gw'otwala omwana kakati osooka omwana omusimba driver omusimba nti tulina zino zivaani osooka omusimba ezivaani kakati omwana bamutugambe muzadde waaliwa tazze gwe bagambe batugamba ffe tutwale abaana kyokka nga bakiteeka mu ssachula bazadde bannaffe naye nammwe twebeereremu bana twebeereremu jjayo ssachula ogisome oba ssachula yakubulako kubanga abantu bangi empapula zitubulako kakati oba ssachula yakubulako muzadde munnange kubira omusomesa eyali mu kiraasi y'omwana ono kati n'abazadde waliwo agamba nze n'essimu z'abasomesa sigiina awo naffe tulimba ebyo byebintu ebimu lwaki Twahirah Islamic Center ekolawo programu eno nga twogera akabbinkano bakabbinsano byonna kyekimu gwe omuzadde oli awo oyina essimu y'omusomesa ali mu kiraasi y'omwana wo abazadde abamu tamanyi na kiraasi mwana gy'agendamu kakati batugabidde streams empya amazima gennyini waliwo omuzadde omwana asoma n'amalako ttaamu ng'omuzadde tamanyi stream mwana gy'alimu anti kiki anti driver ya dropping abaana nedda kano akabbinsano ke tulimu tuwandiike ffe ng'abazadde byebintu ebimu bye tulina okwebeereramu kati bino bisooka eno ffe bazadde okimanyi muzadde munnange bannange nga sinaba kwerabira era mbajjukiza nti tulinayo ne Twahirah Islamic Charity Organization kati abaana baddayo ku masomero mulina engoye ezo nnyingi engoye tezikyatuuka baana mulina ebitabo eby'abaana bakyusizza kiraasi oba geometry set gwe tofaayo ba kampasi yabula nga mulimu divider yokka ffe bannange mubituwe ku Twahirah ate eri Twahirah bwe waba wakuzibuwalira ffe wano ku Kisaasi College School bw'obireeta ng'obirebolinze nti nno bino bya Twahirah ne bw'obuza nti Dr. Hanifah Sengendo nze bw'obireeta wano nja kubivuga mbitwale obwo buvunaanyizibwa nabwewa bannange ebintu byonna bye mulina byakusoma kati tulina drive mu Twahirah Islamic Charity Organization tugamba nti omwana atasobodde kuddayo ku ssomero ky'olina gwe bw'oba olina notebook emu kuba essimu eno ogiweereze ku mobile money ogambe nti nno kano ka charity 0704 9546 oba 0776 85 ate bw'oba obeera mu bitundu bya wano nze mbagambye ne bw'okuba essimu yange 0772 75 0708 oba 0701 75 0708 oluusi mbeera awo mu bitundu wandege yakamwoca nze bw'ŋŋamba nti Dr. Hanifah wano waliwo ekitereke kya Twahirah nzija n'enkikima oba nina engeri gye nkwataganamu ne booda mutukubire bannange tuyambe olwo olugoye lw'osula uniform gy'ogamba nti omwana yakyusizza essomero feno ku Twahirah Islamic Charity Organization tujaagala oba omwana uniform emuleseewo feno ku Twahirah Islamic Charity Organization tujaagala banne kubanga lwaki tulina abaana baffe omwaka oguwedde twagendeeyo tugenze mu Wakiso tugenze mu North ate ne wano mu Kampala era waliyo abali obubi nga yayagala kimu ka blanketi n'olwekyo ebintu ebyo byonna Twahirah Islamic Charity Organization yatuteereddewo opportunity banne temuyokya ngoye nga bayokya bisubi nga twetegekera abaana baffe okuddayo mu masomero tuli mu kabbinsano kano engoye ezo zonna muzikwate muzitwale ku ofiisi zaffe ekijabijo eyo bwewabawala mubireete wano ku Kisaasi College School ogamba nti nno kino kitereke kya Twahirah nja kusobola okubeera nga nkitwalayo ensonga eyo lwaki ngireese nti fe abazadde mukimanyi nti nno abaana baffe baakuze bannange nze ggulo genda okwambaza omwana empale duli ku Sande eri omwana wange empale ekyamutuuka yawanvuye omwana omuwala yafunye ebbeere omwana omuwala yatandise ensonga zaffe ez'ekikyala omwana omulenzi empale ekunukidde
kabe wa senior bannange nga twetegekera tuleke kuswalira ku ssomero abaana baffe bakuze tugule uniforms tuleke ate na kuvuma amasomero nti banne buli mwaka mwagala uniform kambabulire bazadde bannange from a medical perspective we have a growth spurt during the age of 10 to about 15 years. Growth spurt means omwana akula nnyo. Omwana bw'atuukawo P6, P7, senior 1, senior 2, omwana oyo akula nnyo. Kati gwe omuzadde twegambako omuzadde toyomba nti essomero likuguza uniform. Gwe kennyini omwana sooka omwambaze mu uniform eyo. Bw'eba luyale tekyamutuuka gituleetere ffe ku Twahirah Islamic charity organization tubeere nga ate tugiwa omulala bwe kuba kuliko erinnya lyo toti ate erinnya lyange bajja disaasanya ffe tulina enkola gye tukola oba bitabo textbook set tulina engeri ffe gye tubitereezaamu nga tetunnaba kubigaba abazadde bannange abaana baakuze ng'omwana tonnamuzzaayo kebera uniform oleke kuyombera ku ssomero kati abazadde nga tumaze okwegambako amasomero bannanga ab'amasomero katubagambeko nammwe tuleeta abaana baffe naye kakati amasomero nammwe mwafuyidde ku biyenje n'ebiku tuleke gamba muzadde waffe oli eyaleese keesi ng'erimu ebiyenje n'ebiku naye ate ggwe omusomesa mwe bannyini masomero ba directors naffe abazadde tusasula ssente mutuyambe mwafuyidde ku biyenje n'ebiku naye kakati omanyi nti waliyo amasomero nga kazibe toilets bane musifumigating kubanga kati ffe abaana baffe abawala naddala abaana baffe abawala bwe bagenda mu toilets ezo zimaze ebbanga tezikozesebwa zirimu obuwuka omwana bw'asitama bw'ati afuna obuwuka kati kyova olaba by the way from my research weeks ebbiri ezisooka abaana nga baakadda mu masomero bafuna urinary tract infections bafuna obulwadde obujja olw'okuba toilets ezo n'olwekyo abasomesa abazadde ne bamanyi abasomesa leero tuvudde ku bazadde abasomesa mutufumigatingire bannange n'ekirala tuleeta dito ne jiiki naye bannange amasomero gatutwala process bazadde bannange gye muli nabula Twahirah Islamic Center watukoledde okubeera nti kwegamba madde mpulira nteekwa byogerako bannange ayagala okutegeera ku byonna ebikwata ku Twahirah Islamic Center Twahirah Online School Twahirah Islamic Charity Organization bannange mubibuuze mukube essimu yange kennyini 0772 750 708 oba essimu ya Twahirah 0704 9546 oba MTN 0776 85 tubadde tuffe tumaze okwegambako abazadde twetegedde ensobi zaffe naye kakati ffe bannannyini masomero manya head teacher manya ba administrator manya ba directors bannaye mutufumigatingire nze mbeere ng'omuzadde bwe mba nnafumigating nze bwe mba nnafuuyidde ebiyenje ewange omwana wange aleke kufunira biyenje wammwe mu masomero tuleeta jiiki bannange mutusaba n'eddito ne mutusaba enjeyo naye banne nga temunnatusaba nso ye abaana bakyasaawa ebyo bye mwatusabye mutuyambe abaana baffe babeere nga babikozesa mumanyi nti amasomero agamu gasaba n'ebisiimuula naye ate ne neebuuza tuba ne development fee simanya ne tuba ne oba fee mututeereko olumu sanitation fees tugule bannange abazadde nalabye omuzadde ejjo ku booda asitudde keesi enjeyo mpanvu zikoma eri enjeyo z'amukonzikonzi z'amasomero temugakkiriza temukyakkiriza njeyo z'amukonzikonzi burashi oli eyayimba dictionary ennere dictionary entono bannange lwaki ye temutusaba lumu simanya sanitary fees oba sanitation fees naye bwengula burashi si yeyo mwagala burashi simanya bristers za bulaka bwengula olweyo si lweddo simanya luno baalutodde mumutusabe lumu ssente oba ayina n'essente nazo nga zisusse bannange naye ate nange neneebuuza ng'omuzadde kubanga ate nange nzirako sayidi endala kati amasomero ekisooka
akatale tugula mukamu tewali butale bwa masomero nti ab'amasomero ennyaanya muzigula wano kiro mu kifo ekyo gigula nga bwe bagitunda eri mu katale akalala nti kiro ya 8 bano ab'amasomero kiro y'ebijanjaalo bagigule 2,000 si 2,500 oba si 3,000 nti oba akawunga ab'amasomero bagula eno naffe eno kibanange nga sinnaba kuyomba nnyo nti amasomero ye lwaki gatusaba ebintu bino naye nange ndowoozezaamu ne ngamba naye mbutuufu n'amasomero gakozesa katale ke kamu ng'akaffe ekitegeeza n'amasomero nga nange bwe nnyombeeka nti butto bamulinnyisizza n'amasomero ennimiro yaabwe katale kati kitegeeza nti nga tuyombemu naye batuyombe kitono kuba kakati bo bannange butto bamugulewa mumanyi nti bwe twawummulira bayithayo we twawummulira ebijanjaalo kati ebijanjaalo omanyi kiro eri mu ddabo n'akawunga ye bannange butto ye ate sabbuuni kubanga ennaku zino toyiresi tuzoozesa sabbuuni naye wabula temunnatutuma liquid soap sima waliwo amasomero agamu agatuma liquid soap kati bannange bannyini masomero mutuyambe sente zino ze tusasudde manya development fee manya sanitation fee manya dito gwe tuleese bannange mumukozese kubanga ate tuleke kuwulira nti ate kati twabadde tuli awo basi nejja jiki yennanga bwe twamuleese oba dito ate bamututa eri mu sukulu kantini kati omwana ate agenda okudda eno mu ddoomu nga teri liquid teri dito teri jiki leero ku luno temwatutumye sanitizer covid yaweddewo bannange allah akyusa emirembe temwatutumye sanitizer bannyini masomero naye banne ebintu bye mwatutumye tuleke kubisanga ku kantini nze nalabako story mututuma rims mmwe bannyini masomero amasomero mutuyambe rims ezo muzistampingeko oba muzirebolinge tutegeere nti za amasomero lwaki nalabako story nga wiiki esooka buli lwaggulo ssaawa emu waliwo emmotoka epaakinga ekolaki etwala rims toilet paper muzitusaba toilet paper nazo nezitwala ye ka toilet paper muzirambe mutya oba ate temujja zisitepolinga ate temujja kale mustampinge rimu na zino brush zetuleeta tuleke zisanga mu maduuka gammwe okulinaana amasomero oba tuleke zisanga ku kantini ye bannange bazadde bannange n'ab'amasomero ekintu kya kantini anti twogera Akabbinkano twalabye amasomero buli kimu kati kigulibwa ku kantini naye newankabadde kale kirimu co safety measures because tuli mu era erimu ebizibu bye tugenda okwogerako ne bannyine masomero tuleke gama ecupa ya juisi eya liita 5 egula emitwalo 10 ngate bwe nagenda mu kisuubo njagigula emitwalo 2 kitundu kale nyongeramu omutwalo gwa transport kutereka na kubeera jenu ye lwaki temukola wholesale ne biba na chipa mulete ebimotoka ebireeta juisi ebireeta amazzi naye ate katoni y'amazzi njigula mutwalo gumu kakati ate gwo ngambye sirina gireeta ku ssomero mwe ba director namwe bannyini masomero kakati ate katoni y'amazzi ate ngamba njigule emitwalo 2 kitundu iya anedda omuba mutukozeemu banne tuli Akabbinkano Twahirah Islamic Center mwebale kutuleetera program tweyogereko lwaki ebyo byonna bitukwata ku bwongo emitwe ne gituluma ennyama ne gituluma yensonga lwaki Akabbinkano k'okuzza abaana mu masomero Twahirah Islamic Center ekatuleetedde mu programu eno eya health sport tubeere nga tukola kitubeere nga twemala eggoga kati tuli ku bannyini masomero tusoose ne twogambako ffe ng'abazadde ne tweyatulira kati twogera ku mmwe ba head teacher manya bannyini masomero bammwe ba administrator tubagamba ebintu byaffe bye tuleeta ku masomero muleke kusimba butukutuku simanya buyongeza bubeere nga busomba zirimu juice ku masomero mumutuguze ata fair price tukikkiriza nti omize emirala ffe nga bate bwe tugenda ojjogerako gyegiri naye ate nammwe muleke kuyitawo nnyo kutuyitirirako bannange nonguza eccupa ya juice emitwalo
8 nga mu Kikuubo eri ku mitwalo 2 kitundu kubanga kantiini yiyo kantiini ya head teacher kantiini ya director kati nno waliwo abagamba banne Dr. Hanifah twatulira mundeke mbaatulire nange nina amasomero ate ndi muzadde naye bannange waliwo ekisukka naye ng'ebyo bikyali awo bannange mukimanyi ebizibu bye tulina nga tujjeeko bino ebintu bye tuleeta tulina ekintu ekiyitibwa new curriculum bannange new curriculum nze ekisooka njagala etuyambidde okudiscoveringa okutegeera abaana beetegeeremukko naye ekizibu kye tufunye it is very expensive kubanga nze essomero baŋŋamba omwana muyigiriza okukola sabbuuni omuzadde teyateekamu ssente za kukola sabbuuni omwana mufulumye ebweru mu galagi alabe injini y'emmotoka injini y'emmotoka gye ŋŋenda gy'eri baŋŋamba nina okusasulayo ssente abazadde abamu amasomero baatugambye tulina okubeera nga ssente tetuzikyusa n'olwekyo new curriculum nnungi egezaako okuteekako hands on omwana ave mu kubeera nti abeera mu kusoma bitabo byokka kati new curriculum ekoma mu senior 3 abaana ba senior 3 bali mu eno curriculum empya banjagala kusiba nviiri banjagala kukola radio nabadde n'ebintu wano abaana bakola zitooki abaana bakola essi bakola ebintu bingi which is good abaana batutungidde engoye ne batunga enkofiira mu bipapula which is good nti we try to get talents of children naye bannange it is expensive ffe tusaba ffe naddala amasomero agafa aga private amasomero gavumenti etuyambeko kubanga new curriculum nnungi naye ate etutabukidde nti it is really becoming very very expensive naye ng'ate new curriculum ogitaddeawo mukimanyi nti right now ffe ng'amasomero tetunaba kufuna training materials za senior 3 tebannaba kuzituwa n'olwekyo amasomero tweyiiya bweyiiya that is now ministry issue ministry tugisaba ebeere ng'etuleetera ebigenda okukozesebwa those training guidelines eza senior 3 tezinnaba kututuukako mu masomero zikyali mu draft form kati ebyo biri ku ministry of education bannange nga tukyali ku olwo twajjiddwa katonda waffe allah waffe tukusaba otukingirize emize gino egize mu baana baffe ya allah Twahirah nkusaba kano okajjemu kiripu okatambuze Twahirah Islamic Center tusaba mukatambuze tusomeddwa ffenna gye tuli allah waffe tusaasire ebiragalalagala bibadde bikyali awo simanya bagamba akubanja bwawerekerwa akuwalana kaakati bw'ogatta ebiragala n'ogatta n'ebisiyaga bannange tufa ya allah tukusaba oloke tusaanyaawo nga bwe wasaanyaawo emirembe nabadde nsoma omanyi nabagambye ndi muyizi wa Twahirah Islamic online school essuula gye ndiko suratul Kamar nabadde nsoma nenkizuula nti allah ayogera ku ngeri gye yagenda azikiriza emirembe egy'enjawulo n'azikiriza eza nabbi Nuuhu n'azikiriza emirembe we yaleetera empewo n'azikiriza emirembe katonda we yabaweera ekisolo oba yali nte oba yali ŋŋamiya actually ng'enywa mu luzzi naye abantu ne bawakana nti lwaki enywa buli nnaku zimu lwaki biki ente eŋŋamiya eyo yavangako amata n'egawa buli bantu naye baleetamu okuwakana allah n'abazikiriza allah yaleetako ku empewo katonda n'agamba nti empewo yajja n'ebazikiriza ne bafuuka nga bw'olaba oba ebisubi ebiriiriddwamu katonda yaleetako emirembe ne zibanga iron hailstones emizira oba nebiki byonna emirembe gyanjawulo abula ndi mumanyimukko kati kubanga Twahirah Islamic online school ng'eyo gye nsoma era sheehi wange neyanziza naye bannange tusabe nnyo katonda tatuzikiriza kuno omulembe
olw'ebisiyaga olw'ebiragalalagala bannange olwa abantu abatakyalina nsonyi ate nenzijukira hadithi shehi wange gye yansomesa nti omuntu atalina nsonyi taba mukkiriza obukkiriza bwe tebuggwayo senga toba na nsonyi nze banne nalabye omuzadde n'ojjira mu leegingi kakati tulwana na bisiyaga tulwana na biraga ate omuzadde gw'ojjidde mu leegingi kati kitegeeza nabino ebiragalalagala bye tulwana nabyo nagino emize gye tulwana nagyo abazadde mmwe egimu ffe tutandika abaana baffe lwaki abaana tubawa amasimu ne balaba pornography kakati gwe taata bw'oba wayingiramu omuze ogw'ebiragalalagala mikwano gye omanye abaana baffe bano batutegeera bamanya nze neewunyiza abazadde abamu mulina ne nicknames eyo gye mubeera ng'abaana babatuuma ebinnyanya lw'okuba mwe abazadde mmwe kennyini mwe mutunula mu mbuga za sitaamu simanyi bakiyita kuwunzika ki bannange twagiddwa okuwunzika katonda Allah totuzikiriza nga bwe wazikiriza emirembe egyo n'oleeta empewo n'oleeta amazzi emirembe gya Nuhu nabbi Nuhu alayhi salaamu kubanga ekyo manyi Christians naffe abasiraamu tukkiriza nti nno waliwo ogwo omulembe gwa Nuhu Allah n'azikiriza eryato amaato n'aleeta amazzi in fact mu ssuula eyo wabula Twahirah Islamic online school munsomeseza nasomye shehi n'aŋŋamba nti Allah yafubutula amazzi okuva waggulu ate ne wansi samai ne mu ardh ng'amazzi gava eno n'eno Allah totuzikiriza ebiragalalagala n'ebisiyaga buli muntu waali weesomere n'omulembe Allah ayinza otuzikiriza eno yonna generation Allah n'agijjawo kubanga Allah yatugamba era mu ssuula ez'enjawulo nti nno bino emirembe aleeta emirala emirembe n'emirembe tubisomako nga sitoole naye bannange twajjiddwa ebisiyaga ekitukoze obubi abazadde abamu mubiri n'ebisiyaga n'ebiragala amasomero abasomesa bammwe abaana abavudde ewammwe ekaffe abazadde nange mwendi eyo gye babadde balimu because bano abantu bazzegawanye bali ku ruutinze abaana bali mu mayumba gaffe abaana bali ku ruutinze basisita bannange nabagambye nti ndi wa Stepping Stone platform. I'm the CEO of Stepping Stone platform. Stepping Stone esomesa abaana abavubuka abawala n'ab'obulenzi naye banne mumanyi nti nze story ezimu nsobola n'okaaba omwana n'akugamba nti omulenzi bamurikulutingira ku ssomero bwe yagenda eka n'ayingiza muganda we n'akwata omuwala n'amufunira muwala munne kwegamba ng'olaba nti lujegere echain ya Allah totuzikiriza naye bannange ab'amasomero tuli ku buzibu kati mwe abazadde muli eno muyombesa ffe mwe banyiri masomero abaana baffe temuboonoona temubagira ebiragala temubateekamu ebya homosexuality naye mumanyi bano abaana bavudde wammwe mu maka ewammwe mu maka mwe mutuleetedde abaana mu masomero naye ate naffe mu masomero tugamba ffe abaana baffe tubaleese si bye balimu mu amasomero mutunulire nnyo abasomesa bammwe tumanyi n'abasomesa abamu be baagobye mu masomero agamu ate ne bagenda ne batandika amasomero kati imagine omusomesa bamugobye for example bakugobye ku ssomero ogenza otandiseewo essomero lino ffe abazadde abajja basale bannange ebya basale byatabuse teryayamba nga talina kigenderwa bazadde bannange oli nagamba nti omwana leetayo emitwalo 5 taamu namba aba akibalirawa ku Kampala kuno gwe n'otagamba ssente ono agenda zijjawa bazadde bannange basale tuzisabe nga twerekeramu ng'ate olaba ssomero kiri otwalamu omwana wo amasomero agamu abazadde abasomesa be baagobye bagenze batandisa amasomero era amasomero mugettanira nnyo tikyagundi yagenze gye ntwala omwana wange ebiragala biri real homosexuality is real we have students who have testified banenze mu Stepping Stone nga ndaba ebintu nenga
ngamba bannange ekiri ekeeyo abazadde mulowooza mwekweka abaana babamanyi abazadde mulowooza mukweka ebiddagala abaana bammwe mubawolekera ne balongoosa ebisenge ebiddagala baabibyeyo dda twakutta abaana n'ebiddagala ababireeta babijja omwana ogenda omuyinterogatinga Mommy gave me her room to clean, bedroom, but I knew where Dad was keeping his what? His roots. Umanyi bazina amanya mangi simanya roots simanya emisokoto. Abazadde gye mubadde mukweke wansi w'ebitanda. Abaana baddayo ku ssomero. Come and do for me general cleaning. Mwabalesa awaka ne bakola general cleaning. Omuzadde bw'oba omanyi obadde onywa ebiddagala. Weefuuyira ka sigareeti omwana we yabibye. Kati fa amasomero mutunenye nga mutulekamu. Ate nammwe bannyini masomero mutukeberera abaana kubanga mwe kuŋŋaanyizo. N'olwekyo Akabbinkano banaye Twahirah Islamic Center. Nziramu okubasomera essimu kubanga bino byonna banne nandibyogereddeko wa. Ye nfunye omukisa. Nandibadde ndi eri mu ddwaliro nnyini nninda abalwadde. Twahirah enoonyeza gye ndi. Nempita Dr. Hanifah, mwe muli masomero gwe muzadde ate gwe musawo. N'olwekyo bw'oba oyagala ne bw'oba ne bino byonna abamu muba mwagala banne twagala kubuuza Dr. Hanifah mukube ku Twahirah Islamic Center essimu eri 0704 9546 oba 0776 8556 15 nange kennyini Dr. Hanifah Sengendo. By the way, osobola okunoonya ku mitimbagano Dr. Hanifah Namala Sengendo oba Stepping Stone platform. Teeka mu Facebook, genda ku Instagram ne Twahirah bwetu. Genda Facebook ojja kulaba Twahirah Islamic Center, Twahirah Online School, Twahirah Islamic Charity Organization. Ebiragala abasomesa muteekeewo program ku timetable tubeegayiridde. Kati ate olwo ndi muzadde ffe ng'abazadde tubeegayiridde bannyini masomero mutunoonye ffe ng'aba Stepping Stone tujje tubasomeseza abaana baffe mutunoonye munoonye Dr. Hanifah Sengendo ajja okujja ayogere n'omwana wo nga bwenjogera kati ku Twahirah Islamic Center. Tubeere nga mu timetable tuteekamu mindset change, tuteekamu health prevention and promotion messages. Ebyo ebibeera nga bibudaabuda omwana aleke kubeera nga bwe babeera mu ddomu ne bamugamba mwana gwe nze nakitandika nkakombako gwe wakakombako then toli real man toli real. Omwana wo bagenda omuzzamu olwo olulimi nga ye ali built. How? Kubanga omwana omu asobola okwonoona dormitory erimu abaana 10. Omwana ogwo naye nga ate yabijjeka bonna abaana ne bakafuuwako. Kati gwenzo onenyaze essomero omwana omusokoto yagujjeka. Who is to blame? Is it? Oba abaana abamu mwabawadde ne baddeeka ne balinnya zi taxi, which is not a bad problem, but bwe balinnye zi taxi okimanya abaana abamu bakyama ne bagula emisokoto ne baddira ku enkyono ne bamuyiwamu kagundi ka Toronto, bakayita ka Toronto aka 500 aka akadomola ka vodka simanya kaani akayiwa bwati mu juisi oba akayiwa mu mugaati. Kati n'omanyi kye bakola bakayiwa mu mugaati n'agwanika ne guddamu ne gukala. Kakati bwe gumala okukala ye wano buli purepu nga ogenda kulaba mwana maaso gatuwakadde amajaani nemu abazadde nga temunnanenya masomero amajaani g'abaana mwagakebedde oba biskwiti. Mukimanyi abaana babikula amajaani ne bayiwamu ekibaaba oba naddira biskwiti wakati n'ayiwamu ekibaaba. Okimanyi abaana baddira sanitizer gwe twakozesa ne bamunuusa. Kakati kyetuva tubagamba mwe bannyini masomero mutuyambe bannange mututere ku timetable muyite abantu kuba kati ne bwogamba nti Twahirah Islamic Center mutuleetere wano omusomo kubanga Twahirah erina programs nnyingi. Mutuleetere omusomesa Dr. Hanifah nja kujja oba mpise mu Twahirah oba mpise mu Stepping Stone naye nze kyenkugamba nze kyendiko kugamba nti nsomesezza abaana baffe. Abaana tebamanyi na bad touch, tamanyi omuntu bwe bamukwata woono kiki ekigendererwa kye. Mweyune kubanga kati ojagamba nze njagala Twahirah. Yes,
Genda ku Twahirah Islamic Center obagambe bannange njagala mujje ku Twahirah munkolereko omusomo musomesa abaana baffe. Twahirah ejja kujja kubanga balina online schooling, balina charity, you know they can come as charity. Nga bwe nabagambye byonna tubisobola. Bwe muba mwagala nze kennyini Dr. Hanifah Sengendo bino ebimu tubyogeddemu kubanga programu tetubimalaayo, naye abaana baffe bangi batandise ensonga z'ekikyala. Gwe omuzadde omwana wo wamuwadde just genda wa skulu nansi banaabikusomesezaayo oba watutte obuvunaanyizibwa. Naye ate nammwe bannyini masomero tuteekewo school health management committees because tulina omukisa. For example for stepping stone tugenda ne tusomesa school health management committees ne balaba bukodyo kizibu batunuulira ne balaba omwana ayinza okuba ku biragalalagala, omwana ayinza okuba homosexual oba omusomesa oba omusomesa asobola ayinza okuba nga alimu olwa homosexual ne tubasomesa kwegamba eno bagiyita 360 degrees alert. Bwe tugitumye wano ku health sport eri ku Twahirah Islamic Center 360 degree awakening call. N'olwekyo bazadde bannange akabbinsano kano twegambyeko, tweyogeddeko ng'abazadde ne tweyogerako ate bannange temugamba Dr. Hanifah ab'amasomero tuweebudde, nedda. Tweyogeddeko ng'abazadde ne tweyogerako nga ffe bannannyini masomero ne tweyogerako ate nga n'abaana. Abaana tubagambe gwe omwana yayiiya atya nti sanitayiza oba supagulu. Ffe kyova olaba ku masomero essomero bwe liwamba supagulu, bwe liwamba nail cutter, omuzadde toyomba. That very nail cutter can be used illegally. Tetwalabako omwana ng'akozesa nail cutter okufumita munne. Kati amasomero bwe tubibajja kati naffe abazadde tetuyomba. Programu eggwa ekyayo kya Twahirah Islamic Center bannange mubanoonye bali wano nno Kijabijo. Naye ate nze ekisinga okunsanyusa balinamu ne Twahirah Islamic Charity Organization oba peeni oba penso bwe kyoyitanga kati kaluberu eyo mu lutuleetere. Nabagambye ndi wano ku Kisasi College School. Bw'oba oli wala leeta ebintu ogambe Dr. Hanifah bino bya Twahirah nze nja bikwata mbitwaleyo ku charity mu charity. Ate n'ekirala okuyiga is part of health. Tuyina Twahirah Islamic Online School mujje muyige namu. Olaba ffe bya myaka 5 tusoma toddamu ebyo kwewolereza ate nze si kyasoma mama wange teyansomesa. Twahirah Islamic Charity Organization bakukwata bulungi mu myaka gyo mu budde bwo. Tuli mulembe gwa .com mubatusomeseza ku simu. Nze labwe nva mwendo live program shehi wanga ninze. Kati bwoba osobola okuba ku WhatsApp noba ku Zoom, lwaki togenda ne weesomera ku Twahirah Islamic Online School? Lwaki weekwasa yoba lwaki tonoonya Dr. Hanifah Sengendo? Essimu yange 0772 750 708 oba 0701 75 0708. Programu gweyiseeko tujja kuba tuweereza linki. Ne bannange twebereremu kana akabbinsano twegambyeko ng'abazadde ne twegambako ng'abannyini masomero ne twegambako ng'abaana ne twegambako ng'aba stakeholder ba opinion leaders. N'olwekyo tojiika twegambyeko akabbinsano k'okuzza abaana mu masomero ffenna katukwatako ne ministry tugigambyeko kubanga senior 3 training guidelines or whatever the materials that schools use tebinnaba kufuluma. Nebaza nnyo Twahirah Islamic Center okumpa omikisa guno nenoonya gyendi nga process y'essomero entwala negamba katudde twogereko eri abazadde baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twahirah Islamic Center essimu ngoba wagimisinze 0704 9546 oba 0776 855615. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.